Ladies and gentlemen, abaana n'abazzukulu bagambe ebyatulwanya bizzeemu nkiddemu. Abaana n'abazzukulu bagambe ebyatulwanya bizzeemu. Rwanda yamwe agreement gye nabagamba eyokomyawo emirembe mu North Kivu wakati wa Rwanda ne Congo mu North Kivu ku M23 ey'omu Angola Joe Biden yagamba egende maaso esaziddwamu. Esaziddwamu kati ketokote kumpaka balina kuvaawo kumpaka tekyali byakuteesa kati byampaka okategedde naye mundu etokota mu North Kivu naye okuwoninga n'okuwera kuva Uganda ate First Son General Muhoozi Kainerugaba the drunkard general agamba okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa January omwaka gwa 2025 bagenda kuba baliize okuba ba white machineries katulabe we banabanga ba white machineries bano boyogerako we batabe mu Uganda katulabe omanyi mutinkuula nnyo. Yes, ambassador wa America yakulemye okufuluma. Ofulumye bano katulabe. Ebyatulwanya byampaka kati. Omanyi Museveni oyo yeefula nnyo w'ekitalo nze nababuulya. Abasajja bano bagamba, okay, kati ebintu bwebanga mwagala bya mirembe kabikole ki? Muteese mirembe mugende. Kagame ne yeesitula n'agenda mu Angola. Mukitegera bateese ekintu kikole ki? Kigwe peaceful. Naye nga njagala mujjukire nti Museveni ono ye nnyini. Okitegera ye yawayo Kagame nga lwashe mazo muwa sente na wayo Kagame kati ndoza amalo kwata sente ezo agamba Kagame anja kulwanirako naye nga Kagame ye okulaga kwe kuba uyalina ku biddinga kutegeka Formula 1 okitegera Kagame ya alabika alaga nti ebintu binabadde agala bikole ki bigwe ensonga lwaki yesterday n'agenda mu Angola era yavudde mu Angola nga talabye Museveni na yesterday naje Uganda kakati emundu ezzeemu kutokota kakati North Kivu aba M23 bagenda kuvaawo kumpaka tekyali byakuteesa. Museveni oyo yeefuula nnyo ow'ekitalo bamukwase biki sibanyi bamukwasisa emirembe leero teri bya mirembe kumpaka ebyo ebiwozi bye mulaba bigenda mu maaso bituufu kati yamanyi eno wekiyiika adde wali bateesemu ku mirembe gyabwe engenda gye bagenda okugenda kati bamufunzizza already bamufunzizza naye ate nga kino kyakola ali mu kuleetera ate Rwanda bizibu okitegera Rwanda gyali mu kusuula mu bizibu kubanga twandiddamu ne tulaba nga abasajja bano bagenda ku activatinga Nairobi process yandi activatingibwa kubanga Rwanda process already efudde bagikansolinze kati kumpaka naye ate already tulina process ebadde etambula ya Nairobi process gye baali baagala zino process bazigatte 2 bajjemu emu bamalirize na mirembe. Museveni yaganye okulinnya mu Rwanda wagana okulinnya mu Rwanda bana abasajja bamukoyo okumwegayirira nakugamba gwe muna Uganda gwasibyeko Museveni bana abasajja bakoye mukitegera bakoye gwe mukadde gwatalina kyolina gwefuula owakabi kakati kabakulage fire ekiri mu North Kivu emundu etokota M23 bagittamu omuntu walinga Rwanda process egenda maaso omuyayo nabadde alina silent mission gyakola nga bali mu kuwamba kitundu ekyo nga bali mu kuwamba kati kyaka kye kyatinkudde omungeza ne bavuga kati gwe tetugenda kukuwa time katukukube okijjemu enjawulo naye Muhoozi atugambe mbagenda kuba omungereza ono bamugjewo kubanga ayingirira akafo kaabwe bakolera business oba business kisimanyi kwankana akatundu ka North Kivu mu Eastern Congo tubadde tumanyi nti waliwo M23 kakati simanyi business ki Muhoozi First Son wa mwezi abadde akola sizimanyi naye nga bakube essaalongo nze Muhoozi ndi ku saidiyo sindika UPDF ne SFC nayo nagiteeke mu North Kivu egende kubeba white machineries bano ate ffe tubaagala naffe ffe twagala ba white machineries okitegeera tetubaagala woomala ofulumya n'oyo waliwo n'oyo alemedde awo e Uganda obafulumya obusajja buno buntu busiru bukwatiridde kati entalo active battles 3 ziri mu active okitegeera balina olutalo lugenda maaso e Sudan baali baagala kujjako Kiru ku mpaka amagye ga Kiru kye gabakola Salva Kiru kyabakolera e Sudan okitegeera batinkudde olutalo lw'e Congo baluzeemu bupya kyokka bawadde option y'emirembe baluzeemu bupya ne mu Uganda otumutwala kaguddeyo kati mbu mwesige empuga byali mu kutambuza gwe muna Uganda weesige ebyo tukyayimiridde ku kigambo kyaffe Senior Secretary General kye yagambye Uganda ina constitution ennungi gye twagala amateeka go ge twagala tukkuba akalulu ogende oba toyagala gijjeewo yuzaamu tugyewo akalulu olabe naffe kye tukuddizaako mmwe musibyeko Museveni ensi nkoowo baamukoowa dda okitegeera nkugambye weyaganye okulinnya mu Rwanda process badzeewo emirembe yabalaze nti ayagala force kati bamutaddeko force nabagamba mu Uganda either agenda kuta entebe eyo forcefully oba peacefully e Congo yalonze force
kati kabamulagireko bwerere nti bakisobola okumujjawo na force omanya badde yeefula wa kwegayirira ani agenda okwegayirira naye ku myaka gy'oliko gwe toyina numbers amaje obaliisa bubi abantu tebakwagala gwe akaddiye okitegeera mwe mutayina magezi kakati omuntu abastandingeko ku ki dada omuntu yeesige ki mwe okubeesiga nti mwe mwagala mirembe mwagala transition ya mirembe tubeesigire ku ki respect my president respect the secretary general ono si wa mirembe wampaka naye tusooke tumulinde avenue eyo totakibenga tonnakikola ki tonnakikenenya ndusu tuyina avenue ekyamukwatiridde agirina tannagijjawo naye wagijjirawo agenda kulaba kye bayita fire abantu bakoowu Ugandans get ready oyo alabika oyo wa Nyondo katugenda mulaga Nyondo yes gye yeyitidde mu North Kivu kati ukategedde gye yeyitidde nakugaba bino gwa activatinga abantu be Kongo basituka ne basirika ne bakimala kakati active forces ziri mukola gwazo nawe muna Uganda kino kyoyina okukola situka nga toyina mundu toyina jambia akole kyasinga okumanya olabe kibayita active forces yes ukategedde active forces ogenda zitegeere ziri awo e Uganda we just raise up organize mobilize time t kusituka tumulage fire nze bino bye binyumira bino kyovola wano wenjagali ya first son ye first son ebyemirembe byagana ku nsi ye wavuma omuntu gwe yandiregayiridde simanyi ka Bobby simanyi biki kale gwe byonna byogere n'ekyo obomanya ti sigwe alpha ne omega and your tyranny is coming to an end ensi yabakoowa okitegera ensi yabakoowa not only Ugandans nti bwe batabagala naye ensi yonna tebaagala mwe mugenda kubula munywera amazzi ekyo nkikubuulira kati ali musala simanyi katonda w'abachwezi tagenda kubayamba ono omungereza musomeko kuva mu colonialism agreement mbakolera videos zange muziraba naye mwe kye mujjamu kimu mutumutiise asirike sisobola okitegera munesenga muyiga mu history mu byafaayo by'abana abangereza when it comes to their territories kabasetinge wano senga bannange banna Uganda mubeere ku mavivi ba activating Nairobi agreement mugenda kulaba fire kwa bagenda bali mukukubira M23 naye senga bagikuba n'efuluma wano mbagambe Rwanda agreement it is cancelled kitegeeza tukyalina active process bagita Nairobi process senga bakuba M23 ensi gyeddukiramu oyina okuba waayo wotaba waayo bagenda gikuba paka mu capital city eyo Nairobi agreement weegamba okitegera eyemirembe bagiganye kati ffe tubakolere kitubayambe tutya so kino kyembagambe nti muna Uganda wetegekera embeera y'akazigizigi senga bagezaako ne ba-activatinga Nairobi agreement M23 teina wakuddukira Kenya tesowolayo kuba munas commission ya Kenya tesobola genda ino mu South Africa waliwo sadaka okitegera tesobola kusigala ku maje ga Bungereza ge deployinze erina kuddukira either Rwanda oba Uganda teba ino jino nayo according to the Nairobi process eya Uhuru Kenyatta kategedde kakati nabagambye mwetegekera embeera yonna nejja naye kivubutuka mu North Kivu muna Uganda tegeke entuula teri kuita ku Masaka Road adduke naye ne wana ayita ku Masaka Road kubanga North Kivu boda ya Congo kitegeeza weba kuba wano eyo gundi I mean boda ya Rwanda na Congo kati kitegeeze boda ya Rwanda bagenda ko bagisazeeko anaddukirawa wali waggulu wali already bano gye babeera bafubutuse then eri waggulu waliwo kuhoni waliwo Somali yao yena utulinawo amaje gaba na abasajja aga NATO weegali ene Kenya waliyo NATO Tanzania bamusazeeko era liboto corridor jejja kaya bana enkuba mwana plan ndabira ddala ngo omusajja waffe talina wakwekweka okujjako kugamba mbu ayagala mirembe asobole okubakwatirira ngeno wakola bimushoni bye byekisiru e Congo kati mu ebyo byabogeza bampuka bali mu kweyogeza mu mirembe simanyi twagala transition ya mirembe bali mu kubakwatirira mmwe muleme kola kye mulina kukola bali mu kubakwatirira muleme kola kye mulina kukola e Congo byatabusedda e Congo muliro muafaya yeri e Congo kuba M23 kujija mu kitundu ate mpulira uno wa business anyway katulinde twabe kinafubutukayo nabagambye nze wendi wano kuba updates zonna ngenda kuzikwa you won't miss an action twagala tulabe kyani kya M23 kyani kyaba machinery nga muhozi wabagambye naye kano tukabanyi nti maje ga Bungereza let us watch the space yes katulabe muhozi cyana kinyawala gikino naye katulabe je bigwera